flashlight UG. Wanika omukono buli agamba nti mbutuufu eyo bbata ebeerewo. Wanika emikono ebiri buli agamba ebeerewo. Omanyi abantu abasinga bakitwala bukyamu. Soka owulirize. Waliwo abantu abalowooza nti bbato bulina kuba bukyayi. Balowooza nti bbato bulina kuba bukyayi. Si kyo? Kakati Uganda, welcome to the real battle of real men. Eno bajja kuba bagiyita clash of the Titans. Bulijjo mubeeraawo mugamba ani asinga big three. Bebe kulu yamaliriza rediyo ne wizo awumule mirembe. N'akwata ku kadingo n'amuvuga n'awummula. Kamiliyoni yakwatagana ne temwasala. Tudamu ne principle. Eya principle esoke. Principle takyalina muziki. Takyalina. Tusooke ya principle. Kansooke ya mayanja. Kubanga waliwo ekintu kino ekiri mu bantu ekintawaanya bukyantandika okuyimba. Ono yasinga wangi naye mwebale kuwagira naye bato ebeera ya muziki. Tusaana netwekubamu kuki mwebale kuwagira David Lutalo mbagala nnyo. Alhamdulillah, I'm wishing you the very best. David, member Gargamel taking over. Ewaffe Butambala ku Nkuzi walingayo omuvubuka bamuyitanga Kalibbala ng'alina muganzi we gwe bayita Tawusi ne Kalibbala beeyagala nnyo ne batuuka n'okwekolera ebisuubizo nti I will love you until Lake Victoria dries up. Okumanya omukwano gw'abali abaana gwali gwakimmemmette nnyo baatuuka n'okwetuuma erinnya nti mulongo wange, nga Kalibbala ayita Tawusi mulongo wange ne Tawusi ng'ayita Kalibbala nti mulongo wange. Bwe njogera ekigambo mulongo wange ntegeeza abaana abafuluma mu ndeemu ku lunaku lwe lumu weewaawo essaawa ziyinza okwawukana nti abalongo ne bafunamu obutakkaanya ne bafuna ekibasoomooza kibeera kizibu nnyo okwawukana. Omukwano gw'abali abaana gwatuuka okwegombesa ekyalo nga gwe wokwana omuwala okumwanguyiza okukiriza olina mugamba nti ngenda kukwagala nga Kalibbala bw'ayagala Tawusi. Ekiseera kyatuuka nga bw'oba onoonya Kalibbala obuuza Tawusi gy'agenze era nga bw'oba onoonya Tawusi obuuza Kalibbala w'atudde. Naye munnange buno obukya buziba. Abaana abalina omukwano omungi ennyo, abaana abalina omukwano ogw'ekimmemmette, omukwano gwabwe gwatandika okusebengerera nga bbalaafu mpolampola. Manyi bbalaafu gwe bajje mu firiigi atandika okusebengerera mpolampola n'afuuka amazzi n'oluvannyuma n'akulukuta. Omukwano gwabwe gwatandika okusebengerera oba okuggwerera, gwatandika okukulukuta ng'amazzi nga gugenda gusaanawo. Olwo nga Tawusi afunye omusajja omulala, afunye omusajja alinamu ku ssente. Ekintu ekyo Kalibbala kyamuluma nnyo. Kalibbala n'atuuka n'okutunda ekibanja ky'ewaabwe awe Tawusi amubuuza oba ssente ngenda kuzikuwa, nga Tawusi amaze okumuvinga onu. Omusajja yatuuka Tawusi gwe yafuna n'ajja okumwanjula, naye era nga Kalibbala akyalemeddeko nti ono omukazi wange. Tawusi bwe yagenda ku bufumbo ku mutalo omulala, Kalibbala yatandika okusebengerera mpola. Kalibbala yatandika okugenya. Kalibbala yatandika okutambula nga yeewuunaganya. Kalibbala nga bw'omubuuza nti gyebaleko ssebo addamu nti Tawusi. Kalibbala nga bw'omubuuza yayinanga akaduuka, ssebo oyinayo kino addamu nti Tawusi. Kalibbala edduuka lyatuuka ne ligwa. Ekibanja yakitunda. Omukazi agenze, ekyavaamu Kalibbala n'agwa eddalu. Teweerabira nti Kalibbala nga tannagwa ddalu
yagezaako okugenda ku basawo ab'endago yagezaako okweraguza aloga omusajja wa Tawusi afe Tawusi asobole okudda kubanga Tawusi bwe gwali omutima gwa Kalibbala bwe bwali obulamu bwa Kalibbala naye ate abakyala banguyirwa okumuvinga onu singa abaalabye ekisingako ng'alabye nti gwe tolina future kubanga omukazi omugezi asobola okukiraba nti omukwano tebagulya weewaawo nnina omukwano mungi ne Kalibbala naye kituufu kiri nti Kalibbala alowooleza mu mukwano kyokka ng'ate omukwano tebagulya kyokka jjukira nti gye mukoma okukola sekisi oyo sekisi alumya enjala munaalya ki oluvannyuma lw'okukola sekisi ng'omusajja talina kaalina Kalibbala olw'okuba yali musajja mwavu Tawusi ye yali TV ye nga bw'aba ayagala okulaba amawulire oba mu budde bw'okulaba amawulire ayita Tawusi bw'aba ayagala okuwuliriza ku muzannyo gwa Kadiidi ku Radio Uganda ayita Tawusi Tawusi yali mugezi nnyo n'amanya nti ono omusajja antwalanga property ye muugulaza talina na kyasobola kwekolera saawa bina aba alowooleza mu John Gadanga aba alowooleza mu nze Tawusi kamuvinge n'omusajja alina obuvunaanyizibwa munnange Kalibbala bw'atyo ng'atugwako eddalu naye ki ekyasuula Kalibbala eddalu gwe bw'oba otunulamu ekyasuula Kalibbala eddalu kulwanyisa mazima butakkiriza kiriwo nti ebintu byajja bwe biti kulowooza nti ono ye muggalanda w'abakyala abawala entalamule baaliko bangi ku kyalo abawala abasuna obusunyi amabeere ag'ettutu baaliko bangi ku kyalo naye olw'okuba obwongo bwa Kalibbala bwali mu buwambe olw'okuba obwongo bwa Kalibbala bwali busibe teyalowooza nti asobola okumuvinga on yasigala alwanyisa amazima n'agenda kunda guba mubbi n'atunda ekibanjezo ne zifa n'atuuka n'okugwa eddalu lwa mukwano naye nga bwali busiru bwe kubanga yalina okukola ekintu kimu kukkiriza mazima n'atalwanyisa mazima omanye abayimbi bano amala kufa n'agenda n'olyoka omanya impact ye Radio alina oluyimba lwe yakola tambula nange ezimu kuzaasembayo yagamba tukulwanyisa amazima kinzizize mabega buli lw'olwanyisa amazima odde mabega weekanga weerabye nga atasaanidde weekanga weerabye nga ali life failure era weekanga ogudde ku ddimwa kabe kasingi oyinza n'okuyingira entaana kino kye kiri ku munywanyi wange Baby Cool kyali mu kukola olwaleero kyakulwanyisa mazima aganye okukiriza amazima nti mu butuufu byonna mbikoze naye akasajja kandeka mayiro akawumbi kalamba ate nga ka ku luguudo lwa ttaka ne bwe nvuga ntya siyinza kukasanga Baby Cool kye kiseera muganda wange okkiriza amazima nti omusajja Bobi Wine yakuleka naye Bobi Wine okukuleka gwe tekikufuula atali munsa tekikufuula atali munene buli omu ogejjera mu karibayo waliwo ebikanga ayinamu kapikipiki ka sikuuta yaba naggagga era nga tewali kisalibwawo ng'omugagga oyo tannatuuka wa pikipiki sikuuta kyokka ate ne wabaayo ebika ng'oyo ayina benzi ye mwavu asinga kitegeeza nti osobola okubeera omunene okusinziira ku bantu b'owangaaliramu ate osobola okubeera omutono wadde nga abala bakulabanga ggwe omunene okusinziira ku bwa giant obw'abo abantu b'owangaaliramu Baby Cool tewaali badde munafu nnyo tewaali badde feeriya nnyo naye ekikuleetedde obuzibu weepima ku voltage nnene firifeezi wayazi ze weepimamu ze bayita Kyagulanyi gy'onookoma okwepima mu Kyagulanyi ng'ate tosobola kumutuuka era nga toliroota kumutuuka akaseera kagenda kutuuka weetugenga Kalibbala kubanga ogaanye okukkiriza amazima nti omuntu awugira mu buwanvu bw'amazzi okusinziira ku haiti ye nze Yekolera Ito ndi mumpimpi
sisobola kugenda mu mazzi gali deep mu swimming pool eri gye bagaa ku deep end kuba bwe nnaagenda ku deep end eyo egenda kummira nsaanewo amazzi gagenda kummira tukkirize tugaane Baby Cool level ya Bobi Wine today muwanvu nnyo oli mumpi nnyo weewaawo tewaali badde mumpi nnyo okusinziira ku bampi be tulina ku kyalo naye ate gwe weepimamu muwanvu nnyo ogenda kuwunzika weerabye ng'atasaanidde ng'atasiimiddwa ng'atayagaddwa era ekinaava mu yeebiraka Baby Cool ogenda kukwata akaguwa weetuge naye nga teweetuga lwa Bobi Wine kuleka teweetuga lwa kubaki naye ng'ekikwetuza butakkiriza mazima oba kulwanyisa mazima buli lw'olwanyisa amazima kikuzze mabega madde nkusaba zuukuka ogenda fuka ku buliri Baby Cool okkirize nti akasajja kandeka ne bwe nfuna emmotoka esinga okudduka sikyasobola kukasanga omanyi ntera okubagamba nti nze bwe mba siiraamu zirya nnyama ndi ebyenda nsobola okukakkanya ku appetite ey'ennyama naye bw'oba owulira oyagala okugeegeenyako ku Bobi Wine kale ye Bobi Wine bw'aba president waakiri gwe ofuuke chairman LC1 ddayo osome Baby Cool wadduka ku ssomero mwannyoko Nagadya n'akwesibako Baby Cool soma tize njagala kuba sita ate kati kikye sirina buli kimu nsobola namukugamba ddayo osome waakiri genda ofuneyo ka certificate oba ka diploma wagaana okuwuliriza sister wo Nagadya His Excellency Bobi Wine munno omwana w'omwavu yalinga agenda ku ssomero nga buli week buli taamu bamukyusiza essomero ng'agendera mu bigere ate ku bigere ekyo tokyerabira yalinga asoma bitabo nga Baby Cool ali mu kusoma butabo bwa mmese Baby Cool olunaku olwaleero alaba nga success ya Bobi Wine emukolokoota nene Bobi Wine teyava mu ggulu osobola okwefaanaanyiriza Bobi Wine wadde nga tosobola kufuuka Bobi Wine oddeyo osome ogende weesimbe okuba chairman LC1 ekiwaatule lwakuba simanyi nti oba banaakuwa kubanga ebitabo byokka tebimatalinga nenneeyisaayo ematalinga weerabanga omuti omuwanvu ogaanye okumenyeka ogaanye okukkakkanako kyekiseera ow'omukago Baby Cool weemenye okkakkaneko omanyi nti toli wa kitalo nga bw'olowooza njagala okukutegeezaako nti zuukuka golokoka genda ofuke obwongo bwo buli sitaaka nnyo mu byayita era y'ensonga lwaki buli lunaku okyalowooleza mu byayita olowooza nti Bobi Wine oli gwe wayimba naye funtula Bobi Wine oli eyakkubanga obuyimba naawe nozza yakyali oyo bikyukamu muwala gwe wayagala nga mukyali ku kyalo atuuka n'afumbirwa ng'olina okumuvinga on n'otandika okumulabanga mukyala gundi so singa girlfriend wange Bobi Wine yaliko opposite yo oba osanga wadde nga tewali wathe naye olw'okuba nti yeggwe yaliwo ebintu byakyuka opposite ya Bobi Wine olunaku olwaleero bagiyita Museveni ate gwe gw'oleebeeta yenjawulo Baby Cool nti gwe Museveni gwogenda n'ofukambya n'olulala baali bakukubidde amasasi ku State House bannalwaiso bakuba ekikono n'onoonya Museveni n'otuuka n'okugamba kakati byonna byenkoze nze omusajja yakola akayimba k'ekisanja ennyimba nti movement twagalako jeza bannayuganda nkoze bingi nnyo Baby Cool waabwe nkoze bingi nnyo naye bwe bate bansasudde zonna ntabulira kacaayo ngololere ne suuti yange eyo mvuge hama yange ngende ku State House mutege Baby Cool ne weekiika konvoyi ya mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe mbaserabidde bulungi Baby Cool baali bakubye amasasi era Museveni yanyiiga nnyo ku olwo n'akuga kino ne mutabani wange muwoozi takkirizibwa kikola gwe kiyenje okikola otya nti omusajja gw'owammanta
omusajja gw'onoonya, omusajja gw'ofukamirira, yafukamirira Bobi Wine nti jangu tuteese ne bw'oba oyagala bwa Ssaabaminisita oba wa VP ngenda kubukuwa. Wano mwagenda eggulu ne mugumbayo okumala ennaku ze simanyi ewa General Sale. Naye ate wawulira mu bigambo bya Sale ng'agamba singa ndifuna omukisa ogusinkana Kyagulanyi oba ndimubuuza ki ekyetaagisa kubanga Uganda yerina tutugatta tuzimbe buzimbi Uganda wawaalabe watateredde tutereezeemu. B'ofukamirira baagala fukamirira ye, b'onoonya banoonya ye. B'olabanga abakuwadde omukisa gwo basinkana ate bo balaba nti ono n'amala abawa omukisa okubasisinkana ate kiba kyakabi nnyo era ng'okyavuganya oyo ng'okyalowooza nti era oyo akyali levoyo. Kyenvudde nkugamba ow'omukwano nga nkusaba busabi siragidde ojja kwetuga. Bebyeku ojja kwetuga. Gy'onaakoma okwepima ku Bobi Wine gy'ogenda okukoma okweraba nga atasande. Yet in actual sense osaanidde okusinziira mu bantu b'olimu oba abantu b'owangaaliramu. Oli muwuzi mulungi naye obuzibu oyagala kuwugira mu mayengo. Bobi Wine alinganga ejjengo. Nkiddamu, Bobi Wine alinganga ejjengo. Ali ku nsonga za ggwanga, takyali ku nsonga ze nga individual. Nga bwe mwakola bato buli omu kavuma n'amuwa miliyoni 5 kati awo yavaawo dda mu kulowooza ku lubuto lwe n'olwa Kampala n'olwa Maama Babi Kyagulanyi n'olw'abalala n'ez'abalala. Kati alowooleza buli lubuto lwa Munnayuganda, alowooleza buli Munnayuganda okufuna obujjanjabi, alowooleza buli Munnayuganda okuba safe. Awo kuba individuals yavaawo dda. Mu ndowooza za nnakudde erinnya emmese n'empa ssente Bobi Wine awo yavaawo dda. Ate nga bwe nneetegereza gwe wookyali zuukuka munywanyi twanike ebikunta kubanga olabika ofuse ku buliri. Otherwise ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno sijja nagagudde leero sirumu omwezi guno gwennyini tunona mwagalwa waffe His Excellency Bobi Wine omwagalwa w'abangi encheya ku kisaawe entegeeza entebe ku kisaawe nabagambye ow'ebivuga jangu nabyo ow'omulere owa jita ow'engoma ow'engalabi owa-adungu ow'omulereetu owa-kadingidi masaaba ab'embalu mwenna mujje mu bungi nnyo abantu b'omu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo twanirize ennunuzi, twanirize omwagalwa waffe. Bagamba nti alina kusooka kusaba lukusa okumunona ku airport oba okumukkiriza okukuŋŋaanya abantu. Ye Museveni olukusa yalusaba ani? Ekyo kyekibuuzo okugenda okuyeekera Obote. Museveni mwasisiika wana Obote asooka kuwa olukusa nti kati okkiriziddwa okunjeekera. Temukkiriza okutegeererwa. Lino eggwanga lyaffe, ensi eno yaffe, tulina okukoleramu kye twagala as long as tekimenye mateeka. Kyatandika ddi okumenya amateeka, okufuuka ekimenya amateeka, okunona omwagalwawo avudde e Bulaaya. Mwe bannayuganda Tikyalumbu ye yabagambye bw'ati bulijjo pulezidenti afuluma Uganda nga temutegedde, mutegeera atuuse yagenza. Era bulijjo adda mumwekangira ku ground nemwe musooke mwebuuze lwaki olunaku luno tulina okumwaniriza. Lwaki leero yasazeewo okubalaga lwagenda okudda? Oba tosobola kulaba waakiri wonyiriza. Alina amatu awulire. Zinnabagambye tugenda paintinga Ntebe Road eyo n'obukofiira obwa red. Essaawa eno omulimu gwe twatandikako tunaatera okugutuuka wakati. Naye temwerabire ennaku zisigaddeyo ntono. Ng'ennaku z'omwezi 3 okwosa enkya obukofiira obwo bulina okuba nga butuuseyo ku kitebe mu ofiisi ya Sekuritale Gino. Kyenvudde mbasaba baganda bange
ow'ekikumi ow'ebibiri ow'ebitaano ow'enkumi ttaano ow'omutwalo ow'emitwalo ekkumi ow'emmeka kyonna ky'osobodde kiweereze ku 0773 97 17 57 neebaza mwenna abakasindika obukoofiira kubanga juzi nabagumula nga ndi ku bukoofiira oba 38 oba bwalyana naye kati ne mu 10 twayiseemu dda tageti yaffe ya bukoofiira 5 bannange ennamba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 0773971757 in names of Abdul Chikomeke nambe ya M10 atano ne president era ta contributing mu kumunona bwe tukulyako mu 7 totunyigira nze ngenze. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.